Wamma kati ntandise okuwulira mu bannange. Wangi. Kati ntandikirewa bannange. Hajinawe tutandikeo kuchinyusi. Kinyusi kikyemwogerako. Wanyini aonawe haji titiria. Otegedde. Chena musamba kasitisa zadu fama mwafu radio Simba empologoma enunje edembe enene esinga muzonna. Alex Mukulu yayimba oluyimba n'agamba nti bakubanja n'obulo obutuliro n'abekika n'abenganda ne bamanya kino kyali kituufu nnyo era nga mpozi kyeyolekedde nnyo ku bayimbi abayimbi abawerera ddala omwami Kabanda John babanja lwansonga nti abasinga kati balira ku nsiko nga batya okusibibwa mpozi ate n'okubeera nga bawambibwa ebintu byabwe. Tugenza olaba nga kino kiyitiridde nnyo kofe lwaki tetunoonya ku mwami Kabanda olwaleero tumufunye era nga mpozi agenda kubeera nga atunyonyola bulungi nnyo atubuulire mpozi lwaki abantu batandise okubeera nga bamudduka ate mpozi bwe tubadde twogeramu nga tukyali wabweru eyo atusuubiza mpozi n'okutuwa lisiti y'abayimbi abasinga babanja kati gwe bw'obanga oli muyimbi nti Kabanja akubanja nga temunneesootinga olukalala nokkiriza obagaana tolusukka kwoli nnyo. Abawuliriza mwebale kuwuliriza Simba bannange mwebalire ddala ledi ennungi eno mwebalire ddala. Ampuliriza Kabanda mpozi alina abayimbi bangi bazaawola ssente mu kutegeka ebivulu nga mpozi gwe yakasembayo okuwola abadde fik family kati sigwe nakasembayo era bala bakyawolebwa ddala ngamba guwakawola kati gamba nti ebitabuse kuba bangi bawoleddwa naye tebinnaba kutabuka naye ebisinga Kabanda abayimbi abasinga batabuka bwe tulaba Kiweewa bwe tubalaba bangi byatatwate Walukagga Kiweewa abumulasi kati awo njagala tutandike bingi nnyo njagala ompe listi y'abantu b'obanja nga tebalina kusasula anti siyinza kuwa lisiti ng'omuntu atambula bulungi oyo mba sisobola mukuwa kati mpe okujjako abali obubi ennyo nga bibavunzeeko bebo sikifa Mike essaawa zino nfunye akasimu nga kakugenda mu nteeseganya alabika agenda kumpaayo ku ssente kati omuntu omuzibu ennyo essaawa zino yalibadde Walukagga kuba takyafiirayo ddala tategeera ne bw'omunnyonnyola bitya olaba atuuka n'okugamba mbu nagenda kumpaabira kati nga mpaabirako ki ng'ate mubanja ssente zange maaso yasobola Walukagga nina ebbanja lya mubanja nga lya 212 7 miliyoni zasigalayo kati essaawa zino obukadde 27 yadda n'ampoloota nazimwana mu dola ssente zange sijja zeerabira Walukagga n'ozikwata n'ozitwala weerabidde mu luyimba lwa 2018 okuteekamu ekigambo nti amabanja gakuli bubi nnyo tewalutaddemu wayogedde ku bintu byonna byadde mu 2018 tewayogedde ku mabanja genkubanja Walukagga obanjibwa nnyo Walukagga ebbanja lyenkubanja ekadde 7 miliyoni ke kaseera olireete bannange munsaasireko wali wazimusonyiwa anti namuleka yeetwale mu 2012 yes yeetwale najjanga embeera emuli bubi nnyo ate n'omwongera mu 2017 nanyinyonnyola ensonga ndi musajja engeri gye ntandikawo bino ebibiina by'abavubuka abantu abadde bajja sikulimba nga abavubuka bakole mu bintu by'abayimbi madde mbayamba ne mbawa ssente Walukagga najja n'ayogera nange bulungi nanga mu 2017 omunange nina oluyimba lwe ngenda okufulumya olwa 2017 mbadde nsaba munyambe onfunireyo kasente mumbeera nga n'akasente kaliko wadde amagoba n'omuwola sene kati olw'okuba yampisa bubi nnyo ebyaddala ne mutiisa nentuuka n'omugamba nti ssente zino si zange za taata wange Walukagga n'angamba mukama wange ssente ngenda zireeta oli mujulizi mulina omuntu eyamuleeta bamuyita Kafeero Zaidi ategeka bivulu najja nanneegayirira ne bampita ne bantwala ku Kenironi Gardens ne banneegayirira nga sirina ssente nali ngenda na China ssente nazimuwa mu ddoola bannange agenda okutuuka eryo zivunjisa nga najjamu miliyoni 26 n'emitwalo 80 nankubira essimu nengenda ne mutwalira emitwalo 2 eziwera obukadde 27 eza kaasi wemala omuwa ssente Walukagga n'agenda okutegeka ebivulu nga ngambye ngenda kusolooza kyotera Kinoni Munyende Masaka Bukoma Nsimbi ssente ezo ziveeyo n'embalala Walukagga ngenda okutuukayo ng'ebivulu byonna bannange omusajja ng'ebivulu babimubanja
nga basalako bisale nga yabitunda nanyinyonyola ng'omuntu ow'okukyalo bamubanja mayitirivu engeri gye namulabanga mu market center nga ndowooza yiye kumbe naye bamwazisa enjazike siiye bannange nga njolekera ntandika okunoonya Walukagga munnange tukoze tutya taata lindamu mukwano lindamu abajulizi mbalina bonna bagenda kujja bawo obujulizi ne taata wange agenda kujja era omusango guli mu kkooti era Walukagga n'empapula zonziyina eza judgment jange ozinone nkukubira amasimu gange wageteeka mu blacklist wankubira essimu ku luno nonnegayirira nga mmaze okulabikako ku mpewo nonnegayirira bulungi nnyo n'oŋŋamba muganda wange tewali buzibu taata munnange mbadde sirina ssente naye nina omulimu ekaceeka embalala nigamba tewali buzibu tukwatagane ku mmande ate ku mmande ngenda okukubira essimu ate ng'otandika kukukuta ogenda eri ewa taata wange owoza mbw ate tolina ssente ate lwakusatu ate biki kwe kuvaayo olwokubiri nenkwasanguza ku mpewo kati olwokusatu n'ogamba ku lwokusatu watutebana ku masomero biki ogenda kudda olwokusatu olwamukubidde essimu mukama wange Walukagga n'agamba bye namwogeddeko ku mpewo byamulwazizza era ali ku kitanda takyasobola wadde okutambula gabigamba taata wange era mulikodinze n'eddoboozi tuliina n'agamba bannange tewali mutawaana gonna tukwatagane ne mwami alamu yerooya owaffe ensonga zino tulabe engeri gye tuzimalamu kyankwasizza nnyo ennaku ate okumuwulira ku mpewo ng'agamba nti tamanyi Walukagga tommanyi yogera amazima tommanyi nze mbadde wali ewaffe Rwanda Empugwe ng'eyangulira emipiira oyo nga abundeetera nze ndikaana kato tokoleke Walukagga mu kumuwa sente mwaddamu ne musayininga obazaaliza kubeera nti mwewa Sirius ile twawandiika bulungi nnyo n'abajulizi bonna abajulizi weebali naye namutiisa butiisa ne mugamba nga omanyi omuntu naga nti kati nzale kanyooma lwakuba alaba ndi kato akuza ndaba ne muga nti sente sizange za taata kati taata wange nasayininga nga nanyiniki ninga mu byaddala buuza Kafeero Zaidi njagala tumukubire wane simu naye agenda kwogera ate nobadde weerabidde n'ebifaananyi byakwata ebifaananyi nga tutudde ffenna bwe tuti kameeza nga mukwaza sente za $. kati amaloboozi gote gaakwakwata naye bwe yankubira kati essimu nga yina Kabanda bantu bangi b'obanja sente zo ziyina buzibu ki teziyina wadde obuzibu n'akamu kubanga abasinga okusasula be basinga obungi n'abampa akasiimo ngani bangi nnyo mbakubire mubabuuze abayimbi bonna kati nze nyinza kugamba nti nogonde bambi nawe obimanyi ebyabayimbi saagala basanguza ate mikwano gyange naye nga gwemanya nti basasula bulungi nnyo ne bwali olabyeko nga tutabuseemu kati goloza lwaki Gravity ye best friend wange kati mubayimbi ne Gravity wamuwola goloza lwaki kubanga omuntu atereeza ye yatereeza essebo Famaika ogame naye agenda kutereeza Famaika essimu yiino wano manager we direct kati ne mwami Muliiki bankubidde mwami Muliiki nga baagala tutuule kati kakati ekirala Kabanda bakiweewa bo bakaaba Babudumulasi bo bakaaba simanyi bakaaba kubanga obabanja mwami Kiweewa namugulire yajja ewange n'akaaba nangamba mwami Kabanda nyamba mukama wange nandage emmotoka yali ye Masaka nangamba gisimye nanyiniyo nga gitunde $12,000 nenjigula Kiweewa nagivuga emyaka 2 nga tampanga yo wadde n'ekikumi bwe namuwabira ku poliisi bamugamba leeta kadi y'omusajja n'emmotoka gireete wano bwe yabireeta n'asuulawo mu mmotoka n'adduka atagamba wabbanzi be ate kitegeera ekyo naawe kiraba kyawungawunga dda ekyo kitegeera byonna byeyeetema byamulema okukola yagamba agenda kusasulanga mpola yasasulawa aleeta obuwandiike ng'asasulako wadde ate Abudumulasi kaakati mwami Abudu bwe nagenda nga bansabye mbu agenda kukola ekibiina mwami Abudu nenkwata sente nenzimuwola zaali $1,000,000 nga 4 kati mwami Abudu ngenda okubakubira essimu nono mwami yantwalayo bamuyitaani maama Filipo onazanya emizannyo bwe namukubira essimu munnange sente z'okusasula ziri wanga Abudumulasi agamba banja Filipo agamba banja Abudumulasi nembaga tewali buzibu tugende mu kooti omusango ne gusinga Abudumulasi ne bamulagira asasule sente zange $1,000,000 kwe kumukuba eruzira oyo Vincent Segawa namuwola $18,000 Vincent Segawa mubanja ate banemba buli abayimbi bannange tebategeera kubanga Segawa namuwola sente obukadde 18 agenda promoting ennyimba ze akulaakulane naye nga sente ezo alina okuzizza Segawa bwe yagenda ne sente yaziryanga zize ngenda okumubanja sente nga sente takyaziyina nga n'ennyimba empya tazifulumizza nemugamu naye Segawa ngenda kuwabira bwe yatuuka mu maaso g'omulamuzi yasoma endagaano n'agamba Segawa luzira era Segawa ne bamusiba n'afuna omwami yajja n'amununula n'asasula sente abantu abamu abakola mu bayimbi babbi bafere kankotole sitole ya Abitex otye mwami Abitex ye Abe Musinguzi musajja mutegesi wa bivvulu wano mu kibuga Kampala ebinene amanyiddwa nnyo Abitex ye musajja akyasinza okuba omwavu mu ggwanga lyonna teri yamwenkana mu bwavu namuzudde Abitex nga gye wange ng'asooka nnimba ngamba munnange obanja Walukagga $2,27,000 naye mbadde njagala onyambe nnyo
onfunire miliyoni 3 kati bwozimpa nze ngende ntegeka ebivulu bya Walukagga kati buli lwe tutegeka esitumanye nti ezo ziri miliyoni 57 sente zo zonna zifuna omulundi gumu lwaki bwerumya munange aga sasa tugayagala omwe nabiri omusanve za Walukagga nti bazirete nze mwangu ngamba naye bannange ngandi biri ngankaba Walukagga ngankubira ngakonfaminga bawe sente yangu wabategeke bajje basoloze Abitex yali ne manager wa Walukagga banange ngankwata sente byeddala 3 nagana nibaga banengenda kusobola kubawayo miliyoni 2 siri bulungi ngankabirirawo biki ngamba we stars fone mu Walukagga ati sinazikuwa kumpira gwa masaza konze kale tewali buzibu ngankwata sente obukadde 20 nempa Abitex abe musinguzi sente abe musinguzi naddamu kumukubira esimu ngaakwata nga ngamba nzo ye Walukagga yansobedde ntereke ebivulu takyayagala kujja kuyimba naye tewali buzibu ngenda kuyambako mu kulaga omusibe ne mugamba abe bwe byali taata ne muga kale tewali buzibu leeta ezo zenakuwa abe tezamulema Abitex sente zamulema nga ngenda mu koti ngamba wabira nga bajja nga aba agamba tewali buzibu bonna bannange sente zo musajja tuzimanyi naye kutuuka mwezi gw'omunaana mwaka 2018 nga tuzireese walanti ne kakati njiina mu 5 munoonya Abitex kumusiba sente tazirabako ennaku ezo mba ntambula ku Jinja Road nga simugwako nga simukwata ttaayi nga mpaaka miliyoni ezi nga ngamba obutasukka nga lumufe bwali sente zo zonna ngenda kubanze kuwadde ne kakati Abitex tanampa wadde n'ekikumi naye Abitex wonna we musanga era mundabirako yenna ankubide bukubiza essimu ye Walukagga tewali buzibu bwonna Walukagga ye mpapula zenzine za judgment munoonya nzimuwe tewali buzibu nnaku zomwe za 28 John abantu bano bobawola fine ogambi wabeerawo endagaano naye obawola mu mateeka oba bibeera bya mmweno mu constitution ya Uganda tewali teeka ligana muntu kuyamba munne era bw'otunuulira endagaano zetukola endagaano y'okuyamba songera muma temukola ndagaano nti muwoze endagaano y'okuyamba naye omuntu oyo ng'alina okuzza obuyambi obwo nga bulimu amagoba temuli magoba sirina magoba gennyongeramu wadde n'ekikumi wabula oli bw'otwala ng'ozza naye ate oli wadde mbogamba munnange akasente kamwe kankoledde kwako omutwalo beebiri nikabanda kati nze yombangira banga ufine gongambe ebeeranga like association yo baki njoyambye gwofuniramu wa nze omeyinire situnuulidde ebyo byabayimbi nze ndi musajja musuubuzi wanga tonzikola ne wano era wandabako lumukko nga President Museveni alonkinga engatta ezo kati nengatta nzikolera wano ninawo fakitole wakonye ku Walukagga okwesimbawo sigeza ne mulaba amendi gwokola kugamba okola ozanya kifiiriza kulesa ekyangu z'amaka ensangi butaddamu kulaba Walukagga ng'ayogera ku kigambo kyonna ekyokwesimbawo ku bwa meeya kyogeza yali agala nabwe mupi waffe ne ngamba ngenda kwesimbawo era gyendi kabanda wasoma bukoto yanze biwandiikwa mbiina nasoma nava ku St. Maria Goleti Mpugwe bwe nava ngenda ku Progressive Nyendo nentuula P7 bwe malo gituula nenzija ku Numasa SS eri wali mu Nakayiba bwe navaawo nenzija ku St. Michael Butende bwe nava ku St. Michael Butende nenzija esawa zino wane wa Kabaka Buganda Royal Institute bwe nvuddewo bulungi nnyo sebo Makerere sina na buzibu bwonna muyingidde kati gyendi sirina wadde omutawaana gonna ebiwandiiko byange mbirina St. Michael SS Butende kati ekitegeza tugambe olwokuba nti yagala okwesimbawo yensonga lwaki nedda seekyo naye Walukagga talina biwandiiko wadde Walukagga bw'abireeta wana abireete Walukagga sigeza mpozi ligenda osome ate emyaka giweddeyo tulonda 2021 tuli mu 2019 ogenda kusoma ddi tabina Walukagga ogenda bijjawa toyina nawoyinza kumpabira kubanga amushuwa on this issue amushuwa Walukagga ogenda kumpabirawa I'm sure what I'm talking about. Walukagga toyina kiwandiiko n'ekimu ekisinza okunnuma ennyo kugamba nti tomanyi Walukagga ayinza okuba alina ebiwandiiko ebimusobozesa Piki toyina lya P7 kyogamba ali mu P6 era Walukagga sigeza n'enkulaba nga weesimbawo ewantu wonna kubanga nkumanyi nnyo ku buyigirize tuzaalibwa kumpi ku kyalo kimu ozaalibwa wali Kinyerere ewammwe manyiwo bulungi nnyo tewaliwo kye sikumanyiiko obadde musajja mukulu nnyo wano nga ndikaana kato buli kimu abaana abato bamanyi tebeerabira manye ekibiina kye wakomamu P6 Ekinyerere ewali emiti gya kalitunsi nga watemeranga embizi ekyemmanga kabanda batugamba Walukagga yali musomesa yogera amazima amatuufu Walukagga wasomesaawa nze mbuulira wasomesaawa wali Ekinyerere nze wembadde nga nsomera ng'otema embizi nga akawungeezi otwala amatooke Matanga mu ttawuni era mwombuulirawo ngenda kuwa emitwalo 5 ajja kaasi
Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugidewa. Ani gwe bakutte nani? Ani yakumenya ukani? Yonna mu Wolokoso. 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 Mu weekend taxi. Ne bw'owulidde nsirikiriddeawo mbadde nkyanoonya kyakuzaako naye Kabanda John wabula bwe tugezezzaako okwogera ne Sir Mathias Walukaga ng'ono y'omu ku bali ku lisiti mpozi ey'abayimbi John Babanja. Walukaga tutegeezezza nti ayina amabanja mangi, abamubanja ayina bangi, naye yennyini Babanja ayina bangi, wabula nga mu bantu babanja oba n'abamubanja John Kabanda taliimu. Yensonga lwaki oli agamba atya nti tamumanyi, noona atize munaga ye tamumanyi. Kyogerako kubanga nze nina abamanja bangi, nina ne bemmanja bangi, naye mu bamanja Kabanda taliimu ne mu bemmanja taliimu. Okugamba kubuulidde ekyebyero. Listi endala tujja kubeera nga tugibaweereza, tujja gibawa wiiki ejja girindirire n'amaanyi mangi nnyo kubanga yo ekoma Bulaaya mpanvu nnyo ddala. Abantu be babanja. Sabbiiti ewedde naleka mpozi nina olutalo lwenkoleezezza wano eno nga lwe lwa mwami Bajjo Bajjo Andrew owa Bajjo Events mpozi twamuleka yekyanga olw'abalooya bamunne Balamu okubeera mpozi nga bamuweereza ekiwandiiko nga kimugamba alina okwetonda mpozi n'okulirira client waabwe Balamu akawumbi kamu ogateko n'obukadde 5 ng'ezo zo z'abalooya bo, wabula ye Bajjo ennaku ezaamuwe bwe twamugambye nti waayo ezaweddeko bagenda kunona. Kye yakoze naye n'addukira mu balooya be aba Lukwago and Company Advocates ne bayanukula bannaabe abamuwema and Company Advocates nga bagamba nti ffe client waffe Bajjo Andrew talebulangako ku client wammwe, ebyo mulimba tamulebulangako. Wabula bwe twatuukidde balooya ba Balamu bategeezezza nti kituufu okuddibwamu kwabwe bakufunye okwabalooya bannaabwe. Ebbaluwa okuva wa Lukwago and Company Advocates ng'egamba nti ebintu tebabimanyi, client waabwe teyabyogera nga bagamba tajja kwetonda, naye ffe kakati kino ensonga tugenda kukitwala wala, tugenda kumukwata bamusibe mu mateeka bagiyita criminal procedure. Kyokubiri tugenda mu kooti eri civil, kooti ejja okusalawo sente meka ziri ze twasaba ebiliyoni oba n'asasula ezisingako awo oba n'asasula ntonoko. Kyokubiri criminal court tugenda ku poliisi agende akole statement manyonyole poliisi naye bw'eneeba esazeewo okumutwala mu kooti ekyo nakyo weekiri, naye nga eno ebbaluwa gye twafunye eya Lukwago ffe ku lwaffe nga balooya babadde balina kukola bwe kiti, naye nga tulowooza nti ekituufu bakimanyi era tugenda mu maaso, naye nga mu bbanga ttono nnyo essaawa yonna mujja kuwulira nga omukulu oyo balina bwe bamuyise. Ekyokubako nga balina bagenda okuyita Bajjo abeere mpozi nga abitebya, ye Bajjo agamba tatidde, agamba nze sijja kwetonda olw'ensonga sirina musango gonna, era bwe twogereranga naye kakati yagguddewo dde omusango eri Balamu olw'okubeera mpozi nga amutwala mu kooti n'okumuvunaana omusango nga talina musango. Kati omusango Bajjo avunaana Balamu okumuggulako omusango nga talina musango nga tamusobyangako. Zungu ani agayiro yandoza nti yasoma njagenda munoonyereza ku kwero disi ebbaluwa yalimu okwetonda konna. Ebbaluwa gye nzijukira egamba ekwanza nange simanyi bulungi Luzungu, ebbaluwa egamba seegaana ate seetonda kyemmanyi. Kati genda gambe looya neetonda nakola ki, oba be balina okuneetondera bo bennyini era balina okujja nabaga balina okuwanika emikono mu bbanga bagye baneetondere, baneetondera nja basonyiwa. Nange nabaguddeko omusango sawa yonna ngenda basaavinga, naguddewo omusango omulala ogw'okuwaabira omuntu atalina musango, ngenda baweereza mu bbanga etali ennaku 3. Bwe twamubuuziza ku kyennaku okuggwako mpozi ezaamuweebwa, bw'atyo yatugambye nti Balamu ne balooya be bave mu katemba, bave mu kuzanya egyakatolubwama, bagende bamukime, era bw'atyo yatuwadde ekkatala ery'okubatwala waali ye tanneekwekako, bagende bamukime wonna wonna we baagalidde.
kanizo wendira kati bagambe bakubire simu bagaye bajendi wano nawe ate kati zatadduka nko kuva bweru bagalamba passport bazikwate bakakasangisa nawe nyiza kuddukira bagalamba koleresha kibaje banone muva mu bintu byokunkanga kanga baga omuntu gono okwato malagena ku mawula muganti ngenda munona bava mukuzanyisa bava mukatemba bajjo kyasitudde baliyita bango. Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Zavugiddewa ani gwe bakutte nani ani yakumenya ukani yonna mu Wolokoso. Wolokoso 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 mu weekend taxi. Cha vijja kuva mu bendo lya Busiro tutandisa ne chafuka fulumbyo kufumu nga tutegeze engeri gy'okolamu ekijjulo mawuno. To make a very good tasty kijjulo, you need a succulent roast chicken cooked to golden brown perfection. Yagamba wetaaga enkoko ekaliriddwa obulungi n'emyuka. Thereafter, you put some spices. Yatugamba mbu olina okuteekamu ebirungo kosa ne bino wammanga, matooke, granuts and fresh vegetable. Basi yagenda mu maaso n'okutusomesa. But for it to be complete, you need this. Yagamba ekijjulo kyonna kiba kijjulo nga kirina kino. Kale mwana bwe tutyo twakaggala nga tutegedde nti ekijjulo tekiba kijjulo nga tekiriiko kipa ya Coca-Cola. Taste the feeling. Africell introduces the craziest 4G bundles in Uganda. More 4G data at the cheapest price ever. Get 2 GB weekly and 10,000 shillings, or 3 GB monthly at only 20,000 shillings. Wow. Pick your free 4G SIM card for your 4G device at any Africell store to enjoy our crazy 4G bundles. Dial *133*2# for more 4G bundles. Africell, don't be cheated. Kati MyPack Last okuva mu Airtel girako ne data bundles. Kati osobola okulondako data ku MyPack Last oba okufuna bando ya 3-in-1 MyPack Last combo nga kuno kuliko eddakiika z'okkuba essimu, message ne MBs. Kati genda maaso n'okunyumira MyPack Last. Nyiga *190*1# okweyunga ku nkola eno. Airtel, the smartphone network. Vijja kuva mu bendo lya Busiro tutandisa ne chafuka fulumbyo kufumu nga tutegeze engeri gy'okolamu ekijjulo mawuno. To make a very good tasty kijjulo, you need a succulent roast chicken cooked to golden brown perfection. Yagamba wetaaga enkoko ekaliriddwa obulungi n'emyuka. Thereafter, you put some spices. Yatugamba mbu olina okuteekamu ebirungo kosa ne bino wammanga, matooke, granuts and fresh vegetable. Basi yagenda mu maaso n'okutusomesa. But for it to be complete, you need this. Yagamba ekijjulo kyonna kiba kijjulo nga kirina kino. Kale mwana bwe tutyo twakaggala nga tutegedde nti ekijjulo tekiba kijjulo nga tekiriiko kipa ya Coca-Cola. Taste the feeling. Cleveland Hill Nursery Mixed Day and Boarding Primary School erisangibwa ku Northern Bypass ku roundabout y'ekyebando kisalosalo litegeeza abazadde abaagala okuleeta abaana mu ssomero lino nti okwewandiisa kwatandika dda okuva ku nasale paka mu ky'omukaaga, ku Mande paka ku lw'omukaaga ssaawa 3 ez'okumakya paka ssaawa 10 ez'olweggulo. okwewandiisa kukoma nga 31 January 2019. okumanya ebisingawo kuba essimu 070 950 oba 0782 034. Africell introduces the craziest 4G bundles in Uganda. More 4G data at the cheapest price ever. Get 2 GB weekly and 10,000 shillings, or 3 GB monthly at only 20,000 shillings. Wow. Pick your free 4G SIM card for your 4G device at any Africell store to enjoy our crazy 4G bundles. Dial *133*2# for more 4G bundles. Africell, don't be cheated. Okyali ku Lubogola Simba ennene eyo yennyini nenga yona gy'osinzira okwera ng'owuliriza nkugamba nti oli wa Kabinyo okola kya Kabinyo. Wolokoso mu weekend taxi essaawa zetwogerera oli dakiika 26 zokka okwera essaawa 4 nenga weterabira from here tulumba Namaliri Gardens neyimbira byange tugende mpozi nga tugaba visa nsaba visa neyimbira byange nsaba visa olunaku lwalero okuyingira omutwalo gumu ate mpozi VIP emitwalo 2 zokka nenga tewerabira nti album performers bagamba nti Valentine eno Samula
Samula Love wali mu katiko mu hotel geno Samula Love no mwagalwawo atenga batoswa bagenda kwera mpozi live band ngekubira omuziki enyimba zonna ez'omukwano ezabagalana olunaku ololwe nyini nenga tempo zibawerekeddwa abayimbi abalala bangi nnyo album performers ewerekeddwa abalala bangi nnyo omuli Lana Sophie omuli Tony White omuli Anita Kasuja Opeto Muzika Mbeki Katna bonna bagenda kubeerayo mpozi MC wagenda kubeerayo mpozi Solomon Saxi wamu ne Nampala Isufu atenga nze Mwami Nsirike nyini Haji Titi byagenda kubeerayo nga nesenga musanyusa nga twongera okunogeza ebinyonogo by'omukwano kati gwagala okumanya ebinonogo by'omukwano ku Valentine eno kati ko mujjango okuyingira 15 zokka jangu tunyumirwamu kati tweyongeddeyo anko kakalamu amaze okubeera mpozi nga ayingirawo abeere mpozi nga atubeera ddala ekintu kiri kyennyini kyetugambira ddala naye ng'obuwala bubeera mujibisa mugamba nti mumambi naye abuweemu wakulu bagambye bakyala kakalamu mani lutuwe bakulu mwefuge Lutuwe. Wanzi. Lutuwe. Twagala ku bantu abazzamu kakalamu amaanyi. Yes. Nawe Uncle Kaka. Abakumala. Yogeramu. Nyogeremu amala. Shoka nawe Uncle Kakalamu tolwawo lutuwe. Balaje nyinyi. Kwega yirira oba. Mbega yiride. Bakayana. Kali. Yogera kuza kera jeso kwatengo otumbude mpologome nunje yedembe chena musanvu akasirisa 3 chena mobira akasirisemu www.radiosimba.ug eno ye mpologoma tuchali mu wolokosolo anze Kakalamu mgere answer era jeso kwatengo otumbude mpologome nunje yedembe mubidiza mudiro lyamwe mu nyumba ya mu ofisi yamwe boda seji yana na ba taxi mwana manaje msilo kwata mutumbude babale kwata kumide ku mpologoma enunje yedembe rama mebaga konyene gatino chakabinye bachali bafe wengano tandikira no we wano ensi buli wekula kale no ebintu bingi era byekula nabyo basebo ne banyabo ebibuku bintu ebadde biyombya abana Uganda weekend bibadde bibakuulira mbu Minister wa byobulambuzi omukulu amanyidwa nga Honorable Kiwanda Subi ategese mpaka z'abawala abalina obubina obunene mu ngeri y'okweyagaliza oba oyinza okukiyita okwekusa yekka ekintu ekitabudde nnyo abantu Honorable Kiwanda kyotakirize kugenda wala ko kweba abamugeza kukwata bamwogerera n'avaayo ku kino maaso kusimba amabamba tukusimba owuliriza ensonga eno abantu badde bateekateeka empaka z'abannalulungi n'empaka z'abannalulungi zibeesinga ku nkula naye zonna ezibaddewo zibadde zibeesinga ku baana abatono abali sayizi nga bambadde mugiraba kati ekyenjawulo ekiri ku misikavi yeegamba no waliwo abantu abatasobola kubeera mu mpaka ezo naye tekitegeeza nti obulungi bukoma ku muntu afaanana bw'ato yeka waliwo omuntu nga nakyole yatondebwa munene omuntu yenna alowooza nti misikavi sintu then oba nsobola n'okugamba nti ze ne Miss Uganda oba bitubadde mu bulijjo then si bituufu because concept yemu enkola yemu enjawulo eriemu eri ku size nti bano bali ku munene bali ku mutono okumanya ekintu kino Uganda ebadde ekyetaaga Honorable atubulira engeri Uganda webadde eruddewo okutuuka ku kula lino nkugambya amatu Simba onayogera Honorable abantu ate kiri wanuuka kiri mawanga gonna kiri France kiri Nigeria kiri Malaysia amawanga gonna agasinga gavadda ku nkolero gye twalinga tulowooza nti omuntu omulungi ye kakali akantu akatonoko ne bagamba no omuntu omulungi asobola n'okuba nga munene naye kuma mu size ye that is okay so that is the whole thing about Miss Kabi okusinzira nti Honorable abadde atubulira ebirungi ebiri mu kino ndowooza ne wano kyani mulumamuuko akagari nti gavumenti si yetegese ekintu nga kino Honorable Kiwanda Subi ayongera okukkaanya kino kubanga ekirasinga bakikola n'abantu n'abagenda mu Miss World oba bagenda mu Miss Tourism bunaku bagenda mu Miss Uganda era bakyala ku mulundi lwaki babo bunaku tebaboogerera kuba nabo bakyala ennaku zino twakaaniriza Benacho nayo mukyala era yavuganya mu mpaka z'abannalulungi olwokuba yavuganya mu mpaka z'abannalulungi ez'abatono zonna mpaka z'abannalulungi abanene kino tekiri mu gundi yonna ekyenjawulo kiri kimu kyokka nti concept tukoze yemu yennyini ekola ku Miss Nalulungi bunaku akola wano noono omukyala yakikoze and this is not a government yekiteekateeka kino muntu wa bulijjo nga bola Miss Uganda bola Miss Tourism bola ebyo nabitukolwa bantu ba bulijjo ayina abateekateeka kino bakyala
not the minister. Miss Fati. Si government. Nga era bannayuganda wabamanyi nti balwawo okukkiriza. Na kino babadde n'obweraliikirivu nti Miss Kavi yandireeteramu abantu abalina obubina obuli feke okusinziira ku bumanyirivu onalebo bwaliko kino yakirabye edda nti kyandiba okuba ekizibu ne bateekateeka enteekateeka eno kwaba bannajja n'obubina obuli feke. Really kakati lwaki kubanga era waliwo obunaku abakyala beekubisa empiso abantu engeri bantu just abantu engeri gye bakozesamu ebintu kubanga waliwo n'abalala basobola okwekubisa empiso kuba waliwo n'abanene abandiagadde okuparticipatinga mu mpaka z'abatono nabo basobola ogana beekubisa empiso ne bafuuka abato kubanga obanga obadde bw'oba abadde ng'oteekateeka ez'abatono then kitegeeza nti waliwo abakyala abanene b'osobola oga nti bagende beekubisa empiso bafuuka abatono. Yes, nakyo so bw'oba okitunuulira mu sayidi yonna tokinyurako ku sayidi emu. Twabadde tusindise embu Sharifa. Bambi. Wembadde ntandika nkugambyeko ngezazaako kugamba nti bannayuganda bayombye nnyo naddala abasajja nga balinga bagamba nti onalebo ayagadde kwerowoozaako yekka abalyako yese batandike mu ngeri y'okwevubirako mpola era ng'omuntu ali mu faamu onalebo kino kyagamba alowoozanga bw'otyo. Bayinza okuba maybe tebanafuna kunnyonnyolwa kiva ku ngeri ogwo engeri gy'otunuuliramu abantu. Actually abantu abalowooza nti omukyala buli lw'omutunuulira ng'olaba kyabuseegu be bakyamu kubanga tuba nemakwana tulina bannyinaffe tulina abakuzo so how decent buli lw'otunuulira omukyala gw'olowooza buseegu ekyobuseegu kiba mu bwongo obwo tekibeera mu nkula ya mukyala so ekyobuseegu tekiri kiba ku nkula y'omuntu ye ndowooza wadde omuntu aparticipatinze mu kino watakibaddeemu asobola okuba omuseegu naye kino tekiri mu buseegu naye ne boolaba abakyala badde mu kino buli omuntu badde bulungi. Okusinziira nti ensonga eno nnene Ann ono nga ye CEO wa Miss Kavi agamba nti amazima amatuufu kino takirabangako n'olwali lwa nyininyini akedde kunteeka mu kasimu nga ntegeeza ennamba eyeeyongera okwikuluzinga buli lunaku ng'abantu baagala omulamwa guno bangi jo twabadde tulina 113 leero tugenza okuzuukuka okukebera ku registration nga bali mu 148 bangi abaana gye bali ate nga baagala eyo platform zino empaka zibaddewo si bwe mwaka ogusatu lwakuba mu Uganda kyekisoose kakati abantu abavuddeyo okukibuutikira balabika bambi babadde tebakimanyiiko ate abantu abasinga nga bomanyirira social media bavaayo olw'okuba oli bwawandiika ono nazzaako ekikye naye nga omuntu nekyayagala okulwanisa tannaba kukifuna kinyusi kyakyo. Wano waliwo eyambuzizza ogambe Miss Kavi kati abuuza bums and hips ziba zivunula atya mu Luganda era abadde ambuuza twazivunudde tutya era yandibadde abuuza abazinanga basharifa twazivunudde tutya wano nayagadde okwongera okutegeerera ddala ekituufu kye nagamba abasajja bange nayongera okuguma nti eno tebe faamu ya Honorable kwevubiramu oba kwevubiramu emyanja bye nga tevuganya ya badde balowooza era kino nasinzidde wano okubuuza Ann ddala ani omutegesi wa kino